Imba. Twalabako ng'otandise okuyimba kwakomawo. Okuyimba? Kujja kuli gye biri. Nga tokyayimba sente zaabula. Just tubeera n'ebyokukola bingi ne tubula akadde akakola kiri. Naye bw'oba oyagala ebyo bintu byangu nnyo kubanga okuyimba abantu bayimba. President nalabye n'owe Zambia naye yafulumizza. So ekyokuyimba it is not a problem. Kubanga n'omuntu wonna okuyimba ddoboozi olituusa eri abantu. Covid yakuyisizza ati? Covid ensonga ya Covid neera yatutwalanga buli omu yamutwala. Naye kino ekyamafuta bannange bannayuganda mbagamba okutandika nga Mande bwe baba tebatuzeemu ku Mande tugenda kwekalakaasa. Si kukanyuga mayinja biri ekintu kino nkikattiriza. Si kwekalakaasa kukuba mayinja. Njagala a peaceful protest in the whole country because Katumba siri wa Kampala yokka. Sigamba nti ndi wa Busoga, ndi wa the whole region, the whole Uganda. Ekintu kino ani akiri emabega? Ani akuli emabega? Ani? Gwe. Okumbeeramu emabega kiki oyogerako? Akuli emabega ani akupika? Oveeyo weeweeyo. Nkugamba ensonga naawe ogirabako eri ku mmeeza. Ensonga ogirabako eri ku mmeeza. Kiri kyekifuga eggwanga. Nkugambye ewatali mafuta n'omuntu aba talina ngeri gy'agenda tambula agenda ku mulimu. Golowooza bye bizibu byokka ebibaddewo. Ebirala byonna tubigonjoolera eri munda. Anti gwe toyina mmotoka. Nkugambye omuntu yenna by the way kankubuulire. Atalina mmotoka yasasula ssente nnyingi ennyo. Nayina emmotoka kino tekirina ku mmotoka ebbeeyi ekintu ky'amafuta si kya mmotoka. Ekintu ky'amafuta kya buli omu kubanga ne we bongezaako katono bwe kati nkugamba. Buli kimu okiraba sukaali alinnya omunnyu gulinnya kwegamba embeera y'okubeerawo n'ofuna tugeze nga osasulwa emiliyoni emu. Naye kati nga buli lunaku ospending emitwalo 2 oba 3 ku transport kiba kitegeeza omwezi gugenda okugwako ng'olina emitwalo 10. Osuubira kugula ddi emmotoka? Ebyemmotoka ebyo mmotoka ntambula ekyo si kikulu. Ekikulu kati saawa zino kyamafuta. Osuubira okudda okwesimawo 226? Nkugambye buli kimu nga olabye nkitambuza mpola mpola. Nze ekyandeeta mu Uganda muno kwe kulaba nga Uganda efuna ekirooto kyayo. Sina kirooto vision etukkiriza vision yayo. Wano we tuli si we tulina okubeera. Tulina okulaba nga vision ya Uganda etuukirira. Neera eno embeera just ey'okunyigirizibwa. Ne mu bbaluwa nagambye anything that is frustrating our economy because of self-interest. Everything frustrates our economy because of selfishness. They are not patriotic, they just do whatever they want. Because ekintu nga kino baali kirabye nti kigenda kujja. Tekitandise leero mu December. Kuva December tubadde tugagula nga tukomentingako naye amafuta. Naye kati kisusse. Naawe obadde olemereddwa okujja lwaki? Lwakabbeeyi kubeera kawanvu. Obugambo bwo obusembayo? Obugambo bwange obusembayo eri Abannayuganda olunaku olwa Mande nga amafuta tegasse bbeeyi. Kino kisindika eri buli gwe kikwatako. Mulwane mulabe ng'olunaku olwa Mande amafuta gazzeeyo ku normal price. Kano nkayisaawo n'omusolo gwe mugajjako mungi mukendeezeeko. So ku lunaku olwa Mande Bannayuganda bonna oba oli waggulu oba oli wa Tororo oba oli wa Luwa oba oli wa Karamoja oba oli wa Enankole oba oli wa fenna twegatte over one cause. Oba ova mu tribe ki tebitukwatako, oba ova mu kibiina ki tebitukwatako, oba oli waki zino kati tetukyali mu ntalo. Kyetwagala Uganda esootingiddwa etya ku kizibu ky'amafuta. Omukulu Katumba. Gye balesebo.
Kale nnyo nawe gyebale. Happy New Year. Happy New Year too. President. Nange nsansa okwogerako nawe. Ogamba oti obulamu bugamba ki? Obulamu obulungi. Kozza obwammwe. Naye neera si bulungi nnyo. Ku nsonga omanyi siba bulungi nga Uganda teri bulungi. Lwaki toli bulungi? Naawe ebbeeyi y'amafuta ogiraba. Etusulise. Ebbeeyi y'amafuta like what amafuta bbeeyi nene nnyo. Ebbeeyi y'amafuta erinnya esuse we yalikomye. Kyampalirizza kubanga bulijjo mbadde nga njogerako wano ku mikutu gyange ogwa Twitter, ogwa YouTube, ogwa Facebook nga ngamba abakulembeze nti ebbeeyi y'amafuta ng'etutta paka we gaatuuse ku mutwalo gumu bbiri. Ne mpulira nga akisuse we kyalikomye. Ne mpandiikira Inspector General kubanga w'obanga onaakola protest oba okwekalakaasa erina kugoberera amateeka. Ne ngoberera amateeka n'era mu constitution nga we kyatulambikibwa mu chapter ey'okuna. Ndowooza nga ku lunyiriri olwa 29 clause eri C. Kweyo clause eyo batugamba nti omunnayuganda yenna akkirizibwa okuŋŋaana ne banne bonna okulaba nga babaako kye bakyusa mu ggwanga. Kubanga tulina omwoyo gwa ggwanga ate kitukakatako n'era mu constitution eyo etukakatako okubanga twagala eggwanga lyaffe okuba ne mwoyo gwa ggwanga byebimu ku muntu omunnayuganda kyalina okukola. Kubanga bannakyegwanyizi baagala ebyabwe so ne basalawo okutunyunyunta n'akatono ke tulina bakatuggyeko. Ku lwekyo nawandiika ebbaluwa ku Monday n'era nsuubira okuba nga eddiddwamu ku Monday ejja bwe banaabanga egundi y'amafuta tebagifuddeeko nnyo kugakendeeza wansi tugenda kwekalakaasa. Gwe naani? Nze ne bannange bekiruma. Bwe kiba tekikuluma sigala ewaka kubanga ensonga eyo wogitunuulira olaba nti amafuta tegaluma batakisi bokka, amafuta tegaluma baboda bokka, amafuta kiringanga olaba olujegere mu ggaali we lutabaako eggaali newosotta obanga atasotta. Amafuta just akatono akongezebwa amafuta babanga abagambye sukaali linnya, majaani linnya, buli kimu kirinnya. Kubanga kati imagine omuntu omulimi ng'oli kulima eri kasooli n'omaliriza okulima kasooli wo mungi newankubadde omwalumu ebiwuka naye nga mungi noddira nga just okumutambuza olina kugibwako amafuta nga gagula mutwalo liita oba tolina mmotoka olwogipangisa mmeka. Kiba kitegeeza nti buli kimu kirina okukola ki okulinnya. Tubadde tusuubira okubeera abantu abasobola okuvaayo nga siggwe katumba kuba kati essaawa eno tewakyaliwo bantu bakumanyi. Bali bakumanyi mu biseera biri. Buli muntu kola kyolaba nga kigattako. Kakati omukulu Kapale yavuddeyo n'agamba nti yeggw'omu. Tombuuza mugenzi. Yeggw'omu kubagenda omuyamba ku mukolo gwe. Tombuuza nga bafu. Okuwasa. Tombuuza nga bafu mbuuza abalamu. Kuba yagambye agenda kujja wuwo. Tombuuza bafu mbuuza abantu abalamu. Kyogamba Kapale naye mugenzi. Yani gombuuza. MC Kapale. Yani. Nabika simumanyi oba. Ate nga yagambye nti gw'omu ku bagenda bw'obuyambi bw'okuwasa. Yani. Mugezeeko okutuyamba. Abantu anu tuba tetubamanyi. I'm very sorry, Yani. Tulina byokola my sister. Tumaliranga kudde ng'ombuuza nonsense. Awagira Nuupu. Yani. Neno kyoyagala ogatumanyi MC Kapale. Muganda wange ononsonyiwa ne muwabuzi wa president n'ebintu by'amaanyi. Ebimu nabimanyako nakanase byasiimuuka. Twadda munomo y'abantu kati. Twefunyintiza ku betwogera n'abantu betwogera nabo ne betumanyi. So ebimu sikyabijjukira Yani. Kati nga tumaliriza magezi sigo wandiwadde bannayuganda. Bannayuganda mbagamba ekigambo kimu tufuga nga tutwala ensi yaffe mu maaso. Mukirize muganda ffenna twagala Uganda ennungi.
gavumenti nga gavumenti alina kintu kyekola ng'enyigiza munnansi gavumenti egezaako okulaba nga ekola ekintu ekyamba bannansi bannaabo kubanga abantu ebakola gavumenti feffe nyini ffe gavumenti eno ensi yaffe tuli bannayuganda twagisanga tugenda kugireka naye tukoze tuokola nga tuddaabiriza ensi yaffe nga naffe tweddaabula okujja mu budduwa endowooza bwetwesibiddemu abantu mwewale nnyo ebyobufuzi ebitabagattako bannabyabufuzi bagenda ne batusigamu ensigo embi netutandika okwetematema ne betta ne tuwendingapu nga bo basasula emisaala gavumenti yebasasula ne tuwendingapu nga bo bafuna nga gwe tofuna munnansi ng'eyalonda nolwekyo kyenjagala ogamba tufokasinge ku bintu ebigasa ensi yaffe ebitwala uganda mu maaso okusinga okudda mu nonsense kuno mwaka mpya ensi emuvinga abanaku tetugenda genda nammwe tebubanze mitimba kasoko kwako abanaku obulamu ne mumuvinga kayitegeeza gye nemmotoka gye badde olina yakulemeredde kuba amafuta tulaba gali waggulu bwe bakuyisa gatya amafuta gali waggulu naye njagala munnayuganda yenna ndaba ategeere ekigambo kimu the all world not uganda only all world amafuta galino amafuta gabula kebera amerika kebera luddawa so saga tukitwale ntino ki problem eriwo ntino lwakuba ntino bakama baffe balina okwogera ku nsonga zino oba ministers ezigasa ku bintu tezivaayo before ekyala ntino abamu abalina amafuta bagenda gongeza ate baganda jana egadda tebagenda gasala ye problem yokka naye nga munnayuganda wenna ndaba njagala okutege nti all world amafuta gali waggulu era gaabula nabina emotoka bigenza opakinga wali Kenya nga amafuta awedde gaabula saga munnayuganda abeera weesibe mu buddu bwa ndowooza amafuta awedde gaali gaabula omuntu atasobola mmotoka please gule gaali motoka gye tebasula agigule gula akagaali ka bicycle full stop muleke abeesobola basigale nga beesobola ensi etambule bw'owulanga emmotoka ekusitayamako amafuta getetasobola genda kusula bondi motoka girekeewo akwesa ndenkala okole bizinesi oguleko n'eggaali kintu kyangu nnyo teweerega tewekalubiza bulamu bwansi ensi ekwanguyire anti kati jeno gwe ojja kusobola okujja ewa sula naye waliwo omuntu atagenda kusobola kutuukirira sula sula mwangu nnyo waliwo tulinawo manaja mwongeza ddembe wali zola abeerawo manaja yali wa taxi kasero waali sula yennyininyini yeebeererawo sula tabula sula ali kibuye ku salama road mu junction ya salama road opposite ne african oil sula kenyininyini yeebeererawo emmotoka ekutawanya ekalubireko gireete ewa sula agula emmotoka empya n'enkadde naawe agula genda ewa sula bakuwa emmotoka ku kibanja mpola sula bondi yekka mu ggwanga uganda asangibwa kibuye ate kyatuyamba nnyo abayimbi mugenda kuddamu okuyimba zolo waali mukwatagana ne zolo mwete emmotoka ezibadde zikuguba zibaguleko musigaza akasene babawe emmotoka endala eiza jangu ofune emmotoka limukutambulira ku bigere kwamu madete mukyayima nga muka mwazitunda mwazisinga jangu bakuwe looni bakuwe emmotoka ku looni bakuwe emmotoka empya oba enkadde n'oba oyagala mpya yaziro mayenyi balikuwe wasula naye omuntu gwogereze gwojavunye nti mulambo nga naye muwabuzi wa pulezidenti wamulabayo ekyankwanzi abawozi ba pulezidenti wali ekyankwanzi fena batuwandikira wamulabako abawozi ba pulezidenti wali ekyankwanzi wamulabayo abafeeri ababega bagenda babba bantu ababbi bo bato befula kye batali bayinyina mu bitu bye batali abensi abawunyirira balinga mirambo ku jirikiti mirambo jamba ku jirikiti abo baafa tamanya nti baafa naye kakati jeno ebintu byolya nga tebiraga nti ddala omuwabuzi wa pulezidenti alina kulya bintu bino biri babagagga amagi ekikajjo enaalansi okujjako nga gwe totegeera tofunyinziriza omanyi bantu mubongo bwanafuwa temumanyi bye mulina kulya baye temugimanyi temufuminza mulowooza nti mwasomanyi naye muli basiru kakati muntu kigogamba ekikajjo nga takimanyi omuntu agamba egi fe tulya ku vitamini so tubalansi nga betulya ompita nga bano baddomi zolo ababeera mayimba bali emmere envundu buli muntu kola kyolaba nga kigattako kakati omukulu kapale yavuddeyo n'agamba nti yeggwoomu tombuuza migenzi yeggwoomu kubagenda omuyamba ku mukolo gwe tombuuza nga bafu okuwasa tombuuza nga bafu mbuuza abalamu kuba yagambye agenda kujja wuwo tombuuza bafu mbuuza abantu abalamu kyogamba kapale naye mugenzi yani gombuuza musi kapale yani nabika simumanyi oba ate nga yagambye nti gwomu kubagenda muw'obuyambi wokuwasa yani mugezeeko okutuyamba abantu anu tuba tetubamanyi mujamuvere sorry yani tulina byokola my sister tumaliranga budde nga ombuuza nonsense awagira nuupu yani neno kyoyagala ogatumanyi musi kapale muganda wange ononsonyiwa ne muwabuzi wa pulezidenti nina ebintu byesisyamanyi
ebimu nabimanyako nakanase byasiimuuka kuba twadde munomo y'abantu kati twefunyintiza ku betwogera n'abantu betwogera nabo ne betumanyi so ebimu sikyabijjukira yani kati nga tumaliriza amagezi sigo wandiwadde bannayuganda bagamba ekigambo kimu tufuga nga tutwala ensi yaffe mu maaso mukkirize muganda ffena twagala uganda ennungi gavumenti nga gavumenti alina kintu kyekola ng'enyigiza munnansi gavumenti egezaako okulaba nga ekola ekintu ekyemba bannansi bannaabo kubanga abantu tebakola gavumenti ffeffe nyini ffe gavumenti eno ensi yaffe tuli bannayuganda twakisanga tugenda kugirika naye tukoze tuokola nga tuddaabiriza ensi yaffe nga naffe tweddaabulula okujja mu budduwa endowooza batwesibiddemu abantu mwewale nnyo ebyobufuzi ebitabagattako bannabyabufuzi bagenda ne batusigamu ensigo embi netutandika okwetematema ne betta ne tuwendingapu nga bo basasula emisaala gavumenti yebasasula ne tuwendingapu nga bo bafuna nga gwe tofuna munnansi ng'eyalonda nolwekyo kyenjagala ogaba batufokasinge ku bintu ebigasa ensi yaffe ebitwala uganda mu maaso okusinga okudda mu nonsense kuno mwaka mpya ensi emuvinga abanaku tetugenda genda nammwe tebubange mpibakasuku kwako abanaku. Going forward, I have instructed the Minister for Energy, the Honorable Nankabirwa, to direct the Commissioner in charge of Energy to investigate Katel gambo bimbuzeemu awo. Jeno, Happy New Year. Happy New Year too. Ogamba otya Jeno? Ndi bulungi tondaba ali bulungi abula. Nkulaba. Neyagala. Kakati, bagala otubuulire. Tamale mirundi wamukola ki? Ogambye ki? Tamale mirundi. Yani? Tamale mirundi. Yani, who's who? Mbuza nga bagenzo mbuza emirambo mbuza ku bantu abalamu mbuza bintu ebigasa ggwanga mbuza abafu mbuza mirambo family mbuza abafu omuntu atalina impact ku ggwanga atagasa tombuza nga byokoola bw'oba mbuza bintu ebigasa ggwanga ebitwala eggwanga mu maaso ne bodda ku byokoola mbuza ebitambo ebigwisi ebyazaala ebiwulenge basi kutegeera my sister so saagala nnyo ebitalina makulu saagala biba budde tuli mu new year tukula bintu twala mu maaso twala tuli busy tuli kusula bond tuze kulaba nga tufune motoka tugende mu maaso twekulaakulanye kati wonziza mu nonsense basi kutegeera mbuuza ebintu ebigasa eggwanga bingi ennyo ebigasa eggwanga ekitegeeza gino oze wano mu bondi kufuna motoka tombuuza mirambo tombuuza nga bafu yes ojja mu bondi motoka gyolina weeba enywa nnyo n'ogirekawo ne bakuwa oba oyina ng'oyagala kusevinga ku ssente oleeta enywa nnyo n'ogirekawo ne bagigula obeeye. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.